Pastor omwana wange tatuula naye nga yali atuula naye kimazeko abeera bw'atyo nga n'ensinga egwa bugwi bw'etyo abeera bubezi buli ssaawa bw'atyo ensinga egwa eri mugonvu buli ssaawa pasita buli ssaawa njagala mukama ateereza omwana ono I want the Lord to heal yenna this yenna child. alebera bw'ati alebera bulebezi pasita alebera bulebezi be healed Wonyezebwa. n'ensingo tedda mabega ekalube ekaluba pasita egwa mabega eti egwa bugwi mabega pasita alebera bulebezi tedda mumpi Bring the child. Jesus Christ Yes, Christo. mponga y'omwana ono I present this child before you. mu maaso go Before you, Lord. ndagira okutereera I command him to settle. atuule So he sits. mu linnya lya Yesu Kristo In Munazaareesi the name of Jesus of Nazareth. Somebody say hallelujah. Abadde atuula kutuula pasita neyanza pasita ensinga badde enywera bw'otyo pasita badde elebera buli kadde buli ssaawa pasita wangi buli ssaawa badde elebera pasita kati olaba katonda kyakoze de pasita njirabye neyanza nnyo pasita neyanzeege mukama akuwa gy'osinga okwagala mu bulamu kyonna mu nsi akuwa kyayagala pasita neyanzizza somebody say hallelujah. Hallelujah! Somebody say hallelujah. Hallelujah! daba omwana ono entuuye zimuvaamu Look at the sweat. daba entuuye zokka zimuvaamu Look at the sweat that has come out. ekyo kye bayita amaanyi ga mukama That's what they call the power of the Lord. daba entuuye zokka Look at the sweat. tebamuyiye mazzi mutwe It's not water. kati ziri mu kufaayo It's sweat that's coming kubanga out. ekibadde kyakakanyaza Because ensingo what had made nga the legs, tekimwagaliza kutambula that which didn't want kati to kiri mu walk, kudduka is now taken off. daba See, daba amazzi mutwe gw'omwana see, geeyongera the sweat is increasing. gali mu kweyongera tunuulira Look at the sweat. gali mu kweyongera It's increasing. Yes. ensi ekkirize Let the world accept katonda ali mu kifo kino that God is in this place. tewali amuyiye mazzi mutwe No one has poured water on her head. nyina akaabye The mother is crying. tewali amuyiye mazzi mutwe No one has poured water on the baby's head. gakyeyongera And it's still increasing. gaago gafukumuka gaago gafukumuka It's still coming. It's still coming. mazzi Sweat. kubanga ekimubaddemu nga kimunuuna omusaayi What was sucking his blood, tekimwagaliza kutuula kyagala agongobale which didn't want him to sit. right now Kati wetwogerera, kati kiri mumuvaamu it's now getting away. gaago amazzi gateekeka It's now getting away. amazzi gaago That's the sweat that you're seeing. gaago gakulukuta That's the sweat that you're looking gakulukuta at. buli kiseera geeyongerako That's the sweat. buli kiseera geeyongerako It's increasing. tozanyisa katonda Don't joke with God. okay look at me Tunuulira omusumba. labayo waliwo omukyala There's a lady. owulira musumba Do you read? bamuyita maama nantume She's called Mama Nantum. abadde mukwano gwo She was a friend of yours. naye buli kiseera ajja neyekwasa omwana But she keeps coming and carrying your buli child. lunaku ajja n'akukyalira neyekwasa omwana n'amuleera Comes to visit, she Omutegedde? carries your child. musumba mutegedde kubira yesu engalo Powerful ez'amaanyi hand up to Jesus. okay All right. you put a distance make a distance Gezaako okumwewala. between your child with that woman Toddamu muganya kukwata ku mwana take wo. out distance You wakati w'omwana wo kyoyogera n'omukyalo
Avoid her. Oba mwewale. Yakutegedde ogongo kyali lubuto lwe era yali ayagala ofe ng'oluzaala. She trapped you with witchcraft while you were Show expecting people. that baby. Daba amazzi mutwe gw'omwana. You look at the water. Daba gamu. Gakulukuta mayitirivu. It's now flowing. Ekyali kyakakanyaza ensingo y'omwana. What had made the neck stiff Kakati kimuvaamu. is now getting away. Show people on screen. Abantu balage. Daba amazzi. Daba amazzi. Look at the sweat. Ge mazzi gali. That's the other water Ge nayita ne gava mu mukazi. that I called and came out of Naye me. abalwadde b'obwongo ne bagamba But those crazy people mbu say gwali musulo. that it was Kati urine. ne guno musulo. Is this urine? Abayi ne guno. Ne guno musulo ogwo. Is that urine? N'ogwo musulo. Nkwebaza kitange I thank you, my Father, kubanga wantuma mu ggwanga Uganda because you sent me to this country, Uganda, okwolesa ebyamagero byo. to reveal your miracles, Ensi etegeere so the world can know nti Mukama olina amaanyi. that God, you are really powerful. Ensi etegeere So the world can know nti ebintu bye nkola that the things I do tebiri mu nzikiza. are not for darkness. Twala omwana wo Take your child. Mukama amusumuludde. The Lord has healed him. Sisita akomawo First, come back. omwana jangu. Come back. Mukama ngambye omwana wange ono The Lord has said that child of mine, genda omugulire. Mukama akuwe ky'osinga okwagala. God bless you. come akomsa. No, soko gye look at Koma tunulira omusungu. waliwo There is, n'olukwe there's even a plan olugenda mu maaso that's going on. naye omuntu nga yayitibwa Katonda ne bonookola ekyenkana kitya But a person who was called by the tosobola Lord, kusuula pasa even if you do what, you can't make Pastor Iga collapse. kati olaba You see? ojja kuba ofulumebwewa anti lindako Now listen. bwe tunaamala saavisi eno ojja kgenda ofuluma ebweru After we finish the service, you go out. eriyo abajja okukuteeka There are those who are waiting for you. waliwo bambega Spies. kubanga nagudde mu lukwe Because I found out baagala buli muntu gwe nsabira a wano plan. They want whoever I pray for. bamuteekerawo wansi They wait for them down bakuwe there ssente so that they pay you off. oveeyo ogambe So that you get out and say bupasayiga that Musumbaiga yampanga bupanzi just faked me. lwe luko lwagala ogenda mu maaso That's the plan that's going on. naye kati bwe mba nakupanze But if I plan, nempanga n'amazzi okuva mu mutwe did I even gw'omwana plan the sweat to come out of the nempanga child? n'omwana akakanyaza ensingo Even the child's neck to be stiff? kyobulaba mukama ajja kuswaza nnyo That is abantu why I see God is still embarrassing people. wanki Musumbayiga abantu bafa gasala bigambo naye ng'ebintu byo bituufu si bya bulimba bituufu. genda mukama akunye omwana wo You go. May the Lord bless you.